Tosobwe kiddako ku AC Media UG. Kati eno package yo twagikyusizaamu. Engeri we waliwo complain ya local food. Yeah. Mali waliwo omuntu abayagala kukataachi ka local food ku mmere ye. Agamba asagala nnyo kulya bichips ebyo na nkoko. Njagala ko katooke, njagala ko kuki. So naffe twayizaayo. Oba omukyala complain yali nti local food. Naffe ne tubaako kye tulya ne tugamba yi so yiyayo ekintu kyonna muteewo ka local food, muteewo kakawo. So najja tulemesa. Specifically eno yo twajongeddeko ku tooke ne tujongerako ne kawo. Akanyebwa. Jasa ayagala ino feeling attach ya local food. Yes, weri. Yeko nene ebirala byonna byakoze ki? Byasigaddewo. Enkoko era namulimu namba? Ya. Kati ate ya sente mmeka kuliko kachumbari. Eno yo eba ya mitwalo 8. Eribu abantu 4 ku 5 kuba banyinjimu. Banyinjimu era kirabibwa. So na idea twajijja ate ko yakola complain tugamba yi local food so mama katoke mama akache pira mulaba kuliko chips waneno kachumbari then so amane dobozi nabulime Esther S1 kwato with SES Media Uganda kuza kugana osinzo kubanga otraba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno notwagala you like, you subscribe, byonna mbuzako mikono gyange abatulabira wano ku butaka. Thank you so much. Abatulabira mu nsi eza Middle East namwe mwe namba buzaako, abatulabira Saudi, abatulabira Qatar, abatulabira Dubai, abatulabira wonna otulabira. Then tugendako mu Europe. Thank you so much. Mikono gyaffe abali ya UK awo muri bangi, abali Norway namwe muri bangi, abali Bahrain, not Bahrain, abali Romania namwe muri bangi. Thank you so much. Ate yene tugendako mu America ne Canada. Tumanyi muri bangi abatulaba. Mwebale nnyo subscribinga, likinga, commentinga, sharinga byonna byambi tusiima ebintu byamwe byonna. Naye onako lwaleero tuli ne Ramal Sania. Omwami ateeka mu ssente mu programs zino ze tubatuusaako era tumuyina nza muyinisa awe. Mwami Ramal Sania, CEO wa Ramal Sania. Tusanise okulaba Mr. Rama. Kale esi. Obulamu bugamba ki? Sibubi. Obulamu bulungi sibubi. Bweyagala. Mpola weebutyo. Kubadde wabawo ebisoomooza. Nenga olutambulirawo mpola. Soka weeyanjulye ku bantu. Obabuuze. Bali abatulaba eyo. Nasooka mbabuuza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya. Bakilanti bange mwenna. Abampagidde akaseera konna kendudde. Abatulaga omukwano. Abampa ku sente Kampala si byangu. Business nyangu e Kampala olaba oli abakuwagira. Obanga business ekyalwaninga. By the way, ndi musanyufu okubeera wano. Eno waggula eno wonna akafo kali malidadi. Oyagala kutuula tujja wano. Cameraman agenda katulaga. Anyway, Ramal Sania tetugenda kulwawo nnyo. Ojja otya okuyiya ekintu nga kino tugenda kisumulula mu maaso awo. Ojja otya ki idea evaawa? Kata idea edda nali nkyasoma ayinanga muganda wange bamuyitanga Hamza. Twakolyanga ku street awo abamanya abali abaludde nga bali enkoko ewandegeya baba bamumanyi twakolyanga ku street ya Ground Zero. Edda mwalingamu ebbaala ekuba ennyo bagitanga Ground Zero. Twakoleranga awo edda kati n'atuuka bizinensi n'agivaamu ng'agenda bweru. Nze nga nkyasoma so nekitandikira awo nakikulekera nokikwata paka kati mukikwata mpaka kati tuuka wano kali wali enesi kyabalabawo street kesisi yatugobawo twalinga awo edda nga byakuyimbya obimanya bya kesisi nga tekkiriza abantu kukolera ku kkubo. Ebintu ebyo ebitambula tujja begulogulu awo nomba mwakajja ne bagoba emisinde bawo nga kuyiriba kesisi toginyongera kuyiriba kuyiriri kesisi olwo yegoba abantu byonna n'ebitwala ng'olina kuddamu buto ategula bintu naye nga mwebale kukola Mr. Rama. By the way tusiima tusiima naffe we tukolerako naffe n'otuwa ku bizinensi ebintu bingi nnyo Mr. Rama. Omanyi emirimu si myangu bingi nnyo ebibeerawo ebisoomooza. Ki ebisinga okutaanya mu bizinensi muno?
addala eno business eno specifically competition mweri nyingi mpitirivu abakuba baba bangi ddala kati kiba kigizamu kemabega ekya kyaba clients nakusabye kino tompadde kino oba mumpadde enkoko olina muisu ya mumpadde enkoko etawera kisoboka omuntu n'omwe enkoko etawera tekisoboka enewe mpozi nga waliwo obwampozi oli ngaafunye oda nkyamu ng'abadde siika ng'ogamba oli abadde akoze enamba tewa delivery n'agikyusaamu possibility naye nga basically abantu abamu kyebatamanyi nti enkoko eyo ffe tugisalamu emirundi ena tugisalasala nnyo butinitini wano weeri nga nsalemu tubikule wano weeri awo nga nsalemu tubikule eno tugera kidda mu maaso tusoke tubannyonnyole kati ffe tugisalamu emirundi ena woot ne woot oliwo ogimu agamba yi oke enamba ebiramu etya piisi nnya jenda twagisalansalangamu era still complaints zibaawo mubula ebifu byaffe ne mubisalamu butinitini tonebula batuwoze nga bungi kyonosalawo n'ogamba tansale reasonable pieces ojasobola okukwata oba kutikisambi bakiwawaatiro ng'akiwulira nti kyekyo mpozi n'aba client nti specifically ffe enkoko yaffe esinga tugiteekamu chips tugiteekamu emboga kamix kyako kati omuntu atagiryangako ogimuwa akiraba bulala abamanyidde enkoko etabamu birungo etali mbirungo plain amanyidde plain nti bwagamba onomugamba wanagamba nti njagala enkoko enamba yesogezako kimunyo naye yaba asuubira nti agenda kujja enkoko nga terina kyerimu specifically ffe enkoko gyetukola wano tugikola tutyo tugiteekamu emboga tugiteekamu obutungu tugiteekamu ennyaanya n'entumu kisinga ki andesi nga kasitoma abadde specific n'agamba buli kimu nkyagala kyokka awulira tukikola ki mukikolera bati oba tokitugambira niba tugenda kukola ekyo tukola nomali bulijjo saaba alina okunnyonnyola alina okunnyonnyola eno badde neriwange okunnyonnyola kasitoma kikyenkola because ye afunye enamba yo ayagala kulya kati ogenda muwaaki ezimosikezi era tubannyonnyola nonyonnyola kikyotunda nalaba akibayinga oba takikola ki akibayi sedda twafunanga ne issue ezo eza ate muteekamu kabeji ate nze sirya kabeji kitegera muteekamu tomato sauce si ya tomato sauce muteekamu so kyetwakola nitukola ko package nga ya nkoko namba tetugisalamu eyo esigala nkoko namba yokka lwaki ebintu tubirwisa tandikirako eno kweyo yennyini eno yennyini kati gwagyesalirasaliramu ogenda kunyambako wano Mr. Rama kubanga kati tetuliko kyaddala gwagisalasalamu terya kusaliramu tusoke tulabe ekintu kino tuli mu kulaba nti olwayo mutegeera ekintu nga wekibeera masavu producer yebeera bweti senkoko ebanamba chipsi amakuloni wali eri wali omuceere eno bwekyo saagala kungatiragatira ebyo kabeji biki tuba tukusindise kweno eno package so omuntu atagamba bamixingiremu tomato sauce mbu biki wano lwakuba nti ate eriyo emboga eseringa nnyo singerwa eno oli ebaagala eri bwetyo era era gyensinga okutunda batirinya abagisaba eno kiga ekiboga kingi ekipawomera bagizefactory tusinga okutunda emboga kusinga eno sokawo bakira nti abagamba nze sibyagala ebyo ate ebyenkolera nze nyaga kanuwe kati ate gwe tuba tukusindise kweno bweba bweti kati nze siina byonna byoleeta nze ndya eri ndya neeno ndya siboola kisinzira oli manye babirabanga kati neba ya mmeka eri neba ya mitwalo 7 nkoko namba makuroni muceere chips wano kuliko ne juice kano kachikana kali ka gravy nokulya muceere mukalu kwedako ka gravy tugamba emmere yakutuze oyinza otugamba nti emmere yamampadde emmere nga nkalu netuga so tukwedako ka gravy so bino ebintu byembeera mbagamba wano kwesi media nti ewarama buli kimu kiggwa so otumya ka order ko
Glove, right? Yeah, Glove kwetuli. Then Jumia notekamu Ramal Sania. Wa otatuuka. In fact, wonna tutuukawo kati. Wale abantu baganze ndi eno kitya. Tufuna orders by the way okuva mu bifo ebyenjawulo even ebiri outside Kampala. Masaka wonna mutuukawo. Tutera ku motoka ne bagireeta. Process ebete eyokutuuka nga byokya. No, kati zino tuteka mu file papers no. Nti koka ile tebugumu. Kano kobwe kati. Temere ebe stoke ebuguma. Ene ngezi gajikuma ngebugume. Ngebuguma. Tetukanga yocha nini no? But ebatowoze. At least omuntu agiryanga oli akyali kibadde kyocha. Kati nga tugenda okebera wali. Nga tugenda okebera wali. Misala magira tuyisayisa ku package zaina. Nga naye tugenda ogiraba. Kati enesoka tugirabi. Misala maliyo nga muntu mufuna mpola. Talina nnyo kwanga tulabe emmere. Oba toli muli tosobola girya wekka wetaga banno naye waliwo omuntu ayagala kulyako wa Ramal Sania ate nga ali omu kati omu akikola atya akabeeyi ke weekali tutandikira ddala okuva ku gumukanaana ejjayo yaba hafu yankoko ne chipusi ne chapati biba bimala omuntu omu mubeera babiri era tujja kufuna enkoko namba ng'erimu chipusi ne chapati kizibu nnyo omuntu atamaawo nkoko kati luno Lusanya yabo tubali abantu 3 ku 4 naye nze tubalira watu kubala omuntu omuntu asobola dumalawo oba olimba so guys abadde bagamba nti bateekamu ebintu bingi wano temuli birimu so okola odayo nebange kutuukako wonna wooli oli Kamoocha oli Kaleerwe oli Ntinda oli Makerere wa weesogedde Entebbe wonna wooli n'ab'e Masaka bagambye batuusaawo so Ramal Sania ye ansayina ne kajuisi twakanywedde dda naye nga tetulina kyakola tugenda kusumula wali tulabe tulabe then akyatunnyonnyola ku bantu bagamba waliwo abakola complain nti mutunda local food mwina local food wano no nga local food jo tubaite tugitunda tutunda Lusanya nga luliko enkoko luliko chips luliko chapati luliko kachumbari luliko pirao tutunda specifically era omukyala yalina complain mu video nagezaako mu reaching out gyali ogamba tutwaye tutunda you reached out netwogera naye n'abaana ngamba bwekiri kale nasaba refund agamba sente ze bakole ki bazimuwe zimudiza mwazimuwa nazimuwa sente sagala nnyo kuteekawo kavuyo ne client nkyaba agenda kuddamu agguleko so kiba kirungi ate muyingira oluyombo oba olina better solution ekijjawo nekikola ekigwa so netwogera bwe tukanya ku ekyo sente nenzimudiza kuba lekale video yasigalayo naye yangamba si yagirekayo waliwo omwami omuyitando za Sky ate bagezaako reaching out kuba ye yali amumanyi okusinga nze ayi netulina obuzibu ne social media nti omuntu agenda nakukubira essimu naga video wagitadde ate oluusi nga video nga tosobola gijjayo bantu bangi baba bagitambuza so omwana naye tazinyi tasobola ku reaching out so anyway but ekibaawo kyetuba tusaba aba client nti business ikolebwamu ensobi ate ffenna tuli bantu nti omuntu aba akoledde kyotasiimye you take back ebyokoze order mugamba naye mupadde kino nakino si kyembadde nkola ki sikyobadde njagala kitegera tetuyinza mutafuna mbeera yonna gye tamuyambiramu kiraba ngana ate kuba obukubi ekintu kikuba kiteeka wansi kozi bambi bizinesi zijjawala zino tuteekamu obudde bungi omanyi bizinesi ogizimba si nyangu otuuka oli ng'akulaba bulabi n'akumanya n'agamba tawndalinga wala Lusanya si kyangu it take years and years si kyangu so kyensaba baire ba client bona bweba tukuwadde ekitali kirungi get back to us banga era tukola ensobi nabo bakozi ba business nina gye bakola eyo bakolamu ensobi but omuntu omuddira omugamba pozi wagaana then you go era oba ne evidence eraga nti gunnayogedde naye yaye yakoze eki yagaanye anyway kikola amakulu tusumulule wano tulabe tuli wano ku Ramal Sania ewandegeya akafuwe kali wootula si byebyo
wona oyagala bikusanga ate era oba oyagala okufuula na wano webiri juice agirako kasente akakko kati eno package yo twagikyusizaamu engeri we waliwo complain ya local food manyi waliwo omuntu aba ayagala kukatach ka local food ku mmere ye agamba asagala nnyo kulya bichips ebyo nankoko njagalako katooke njagalako kuki so naffe twayiyizaayo oba omukyala complain yali nti fenaffe netubaako kyetulya netugamba yi so oyiyayo ekintu kyonna muteeko kalokofu nteeko kakawo specifically eno yo twajongeddeko ku ttooke netujongeraku ne kawo akanyebwa just ayagala ino feeling atachi ya local food weeri nene ebirala byonna byakoze ki byasigaddewo enkoko era namulimu namba kati ate no ya sente mmeka kuliko kacumbaali eno yo eba ya mitwalo 8 eriwo abantu 4 ku 5 kuba banyingimu era kirabibwa so na idea twagijja ate kwoli yakola complain tugamba yi local food so mubamu akatooke mubamu akapira nga mulaba kuliko chips waneeno kacumbaali then byonna weebiri okay so tuba tukyayoga ku packages Mr. Rama oyogadde ku y'omwaka 8 wantu ayewo 7 8 waliwo endala awo tuyinawo eyo esatu eba nkoko namba ng'erimu tipusi ne chapati tuyinawo n'emitwalo 5 eyeebeera luba lusaniya fakira ensaniya zaffe zonna zitandikira ku mitwalo 5 okubako enkoko namba kubako tipusi kubako chapati kubako kacumbaali mitwalo 5 bwe lusaniya tukala lusaniya bo lusaniya lwonna tulupakinga bwe tuti ku lusaniya kwennyini lugira ne mu box eri branded erikolwa malusaniya lusaniya zezitobweziba akantu kano mukatuweerako kano tukakuweerako era olumala oggula obeera ewaka nokakozesa oweze eswani zo oba kasoma amanyi okugenda ngamba yi kati ninayo nga 5 oba mbuzi obumpeemu enkoko omugambo otya abuuza mugamba bundeti ng'omwamu enkoko paka mani obusanya bwabwe nina bungi nzikoye so ate kino ekintu kya juice wakati bali tumaze omunywa banaye tumunywedde amaduuka tutwadde bubi naye tumunywedde juice ono ate yabeera atya ka juice ko tulina bu juice bwa mirundi mingi tulina ka cocktail tulina ka mango kokka tulina ka passion kokka kati aguze olusaniya otandikwa ku mitwalo 7 okudda waggulu juice ko tukakuweerako kaba kabwiriire kano kabeera kabwereere tukakuweerako oba oguze olusaniya mitwalo 7 okudda waggulu obugiraasi nga mubutuwedde this is good kuleta ka gravy already kabaako kabaako konna kagravy kali kakawo ettooke so omanyi bwo okolamu ensobi oddayo n'oyiiyamuko oba challenge yonna yojja mu bulamu bwo oddayo n'oyiiya n'ogamba kata n'oyiiya eki n'obwongo kakyukamu nkiraba so after video y'omukyala twagamba naye tusobola okufunayo ekitooke nekikola ki nemuyiiya eki ayagala kaloko food n'akafuna so netuyiyayo no package empya jantugamba bakasitoma ekyo nekibanga kiggwa so Rama as in oyogedde ku kyebbanga for how long have you operated? Ndi myaka nga 5 kati. That's good. So kati olaba ekintu ekinyuma okubeera nga owagira omuntu alina experience ekintu akirinamu akacerekeeko pilawo yo alina that taste of pilawo then chips chapati oyinza okwebuza chapati kweziri zizo bazisazeesazeemu so Rama posing olina kyoyagala okubaako kyogamba abawagizi bo ba client yongera obbakowoola wabulire engeri gye bakufunamu wabulire naddira ogenda obbawa discount nakola ogenda bawa Black Friday nja kweyongera kubwebaza kuba omuntu wakuwagira emyaka 5 nga business ekyaliwo aba akoze kyamaanyi nnyo omuntu omu akola business ng'erina buli kimu n'omwaka gumu neegwa so obeera mu operation okumala emyaka 5 nga abantu bakyakuwagira bakyakutaddemu obwesigwa ova maki wabawo challenges ezibaawo kuba olyakuba balina osigala nga olemerako kiba kirungi nnyo n'oclearinga air kuba kati olaba ekyo tetwakimanya naye ate ekitugambye so nabaguzi bakimanya ki yes so mbebaliza ddala bebale kumpagira bambi
ddala nsaba beeyongere tebagwamu ssuubi gyendi ebipya tukyabibaleetera beeyongere ddala otuwagira mpozi n'ekirala ne baclient abalala nja kukatiriza kino nti oba bwe tuba tukozeemu ensobi get back to us damoto badde mbakubire maka tukono kubeerako ennamba paka egiza okubeerako ennamba yusiye kubeerako ennamba z'essimu nti Mauritania ekitegeera ti tukozeemu ensobi bweti ne bweti kyaba kinsabye kikyemumpadde of course tuba tusobola okyusaamu otumanya nti ensobi ebadde yaffe ate kira nti tumuwadde kyabadde ayagala kyetuba tugoba tuba twagala n'ekyo tuddeko nalwo tuli mu kweyiiya nti leero tuyiribye ate tewaliwo because tuba twagala kukola buli kanaku business running on a daily basis so oba tukozeemu ensobi tutereeza tuba tezikiina Mauritania yongera otukubira ekifaananyi oli waaba agambye nze njagala kwetuukira ku kinyusi nzijje negulira ebintu bino mpitawa client abaagala okutuuka tuli Wandege ya katale butale buli bubiri naye tuli ku Wandege ya market South Wing tegiriko bagiyita South Wing lyendala north batuli ku South Wing bwotuuka ku bitala akatale oba okalengera awo ngaakubirako oba nga buuza Mauritania nalubuuza era bakuleka kuba nti waliwo challenge nti business togibaamu muntu omu yeka omanya abaana osagamba yeffe kati omu ayimanyi okugwa muba nakirabako ekintu ekyo nomubega ne companies ezimu nti kasoma olusa tagula ku agula ku mulala nakufuukira ekizibu kati ffe olina okutwala ekintu nti oba paper bag ebakola mu Lusania oba boxing oguze Lusania eyo bakola mu kubako stick eyaffe weta kufera ate yeffe ebiki byakola kwetedde ebintu birala ate ddayo nonenya ffe twaliwo omuzoogo bakasoma nti baba ferire nalowooza nti yawo walabanga okompe najja nenagamba nange bampa webitu nga bambi teyagula ku ggwe ate ayagala okuba essimu deva tuzikola wonna tugamba wooli netukuleetera namba y'essimu tuli osobola tukubira ku 0706 060751 oba MTN eri 0789 40 25 58 oba otufunira ddala bulungi so ekintu ekyo mukitegedde omanyi owe tewali kintu kinyumanga kulya na banno kati wendaba ebintu nga bino nga babitulero nga tugera kulya nga basatu byensinga okwagala so ojja wano ku Mauritania ewandegeya naba nga atakolako bulungi masabu mubirabyo ekyo oba oyagala mu mixture weeri oba oyagala mu kaplay namuwe so tolakagagiwezi bakunyonyode in case of anything okuba ku simu ku package eyo okubeerako Mauritania you call baba basobola okuba nga ate bakukyusizaamu so wonna we tuba as in Mauritania wabasabesiza bambi musonyiwe kitegeere then ate call back noba nga ate oyambibwa mu ngeri emu oba endala kitegeera so nga we tubagambye Mauritania omusango ewandegeya gwayagala okwetuukira gwayagala ng'olina wooli ogenda ku glove oba n'ogenda ku Jumia noteekamu nokola order noteekamu Mauritania ne luba nga lukutuukako ka speed kaddala bakola 24/7 right ka speed kaddala wonna wooli kajuisi bwagambye kasoogula olusaniyalo kano kajuisi kakubeeramu so please Mauritania byonna yabikola naye nga tweyanze nnyo tweyanzeege kale munalina mumwe bale kunkyazaako amiina alhamdulillah so tumira ku bantu netume kuva nga tutumidde ku bantu kiba kimenya mateeka batumira kuba kasitoma bange bonna kimbagala nnyo nga bali eddala kumpagira gatumira ku mukyala wange Tala Shilat okwagala nnyo byo gatumira ku kyabalala batiktoka nfudde kyamaanyi by the way mwebale nnyo mwebalire ddala batiktokers mumpushingidde ddala okutuuka wende wano mwebale nnyo mwebalire ddala amina mwebali kusiima Mr. Rama Brian abadde ku kamera nsigala nze nabime Esther S1 ku Talk with Essie tubaagala nnyo we meet next time bye bye
Tugenza kulya lusaniya masavu ku masavu. Bannange ebintu byokulya bino byensinga okutegeera tewali kirala okulya nze birala nawo otampa nompa olusaniya.